ngenda kusaba comrade yenna ayagala President Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power. Seize fire and close that topic with immediate effect. Seize fire and close that topic with immediate effect. If you continue commenting or defending or attacking, ekyo kikola nga okolera mu 7. Nchidam. Seize fire ku nsonga gye mubaddeko gye muliko. Either you're working for the state or supporting mu 7 indirectly. Eyo topic mugigale. Emyaka mukaaga weddo. Nwanye entalo ze simanyi bungi. Ezinsinga obunene, ezinsinga obutono, ezeetaagamu okusooka okutuuza omutwe n'olowooza, ziwandikidde okuyingiramu n'oziyingiramu. Kati muganda njala sooka kutegeeza. Gwe yakajja eyasanga struggle ku Constitution Square. Njala kutegeeza. Dayo wetegereza otambule ku principles of President Kyagulanyi Ssentamu na butya bwa handling issues. Then ojja kudda mu line. Bw'oba tosobola kutambula ku principles ezo, then struggle giveemu. Lwaki? President yagamba bw'ati. Nina enzikiriza yange gye njagalira buli omu naddala abantu be bali eyo bagikoppe kimikwano gye gisembeze kumpi nate balabe bo basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Kati gwomuto wetisse nsujju, wetisse watermeloni, wetisse ndibota ya bulega omutwe gwa tasobola kugobera omusajja woga nti go supportinga. Tosobola kugoberera bigambo byayogera otegera unaku kikanka kuddiremu. Nina enzikiriza yange gye njagalira buli omu naddala abantu be bali eyo bagikoppe kimikwano gye gisembeze kumpi nate balabe bo basembereze ddala kumpi. Keep your friends close but keep your enemies even closer. Nebeeramu ng'obalaba booti. Weeks 3 n'ennaku 4 emabega. Bakomredi mwenna abali ku live gye nakyazibwako ku wano wa mutwe. Video ezo twakola videos 2. Nabagamba musabire nnyo His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu musabire nnyo. Nemba wa grounds komulina okustandinga omusabira. Nemba gamba within the circle of national platform alina abalabe. Nenkugamba within the leadership of national platform alina abalabe. Nenkugamba open music industry alina abalabe. Nenkugamba ne mu family mwennyini alina mu abalabe. Netasobola kikulaga. He knows how to handle all of his problems for omuntu muyambako buyambi. Abali ku video eyo njagala mugambe nti ebigambo byesabyogera. Weeks 3 n'ennaku zalinga 4 kati ziyise. Nembagamba nti for instance ekyomwana Makerere mwakiraba era nembagamba sigenda kyogerako. Nabagamba sigenda kyogerako. Ani yali ku live eyo? Mumukirabye jjo ne leero mutandise okwogeramuko tomuliro. 3 weeks and 2 days nakyogera ku live ya Nuwa Mutwe nakyogera 3 weeks and 2 days back nakyogera. Kati gochagerero obuse banange chichi you attack you defend ku which grounds nakyogera 3 weeks and 2 days back nakyogera. Nenchi mbaga president aina challenges ne ekyali Makerere ne mugamba Nuwa Mutwe sigenda kuongerako. Kansulenti okitegedde Nuwa Mutwe nangamba akitegedde twakomaawo. Atali watch for your reference nze sikola information nga sina reference. Uliya bulungi nnyo nti president main aim ya kukyusa ggwanga buli muntu afune ku resources z'eggwanga. Wabula president ayina bamulwanyisa within his circle ekyo n'akigula tajja kibalaga. President ayina bamulyamu olukwe within his circle tajja kibalaga. President ayina struggle ya family within his family. Naye tajja kibalaga nti agirina. Kankweko
simple example ginaganya okwogerako ekyabadde mukene wakirabye kati nkuwaddeko sampo okutonyeddeko katono nnyo ndowooza otegedde kyembadde nkugamba tegedde baba kitegedde bwe mba kusomedde ebintu byonna byonna nga biri facing omuntu omupresident nga president atula ku kitebe nga amanyi n'abaka 5 naye nga abanzikiririzaamu tebakyawera wadde ne ku basinga obungi bonna bakwekansaamu osobola kimanejinga otya kati goze ku social media mu creating diversion after diversion mwongera pressure ku pressure as if we are not at war with anyone. Our main enemies yoseriti bahabulwa n'emizanyo gyazanya emyaka 5 emabega nga tuli mu struggle najja nenkola information after nembagamba nti mu 7 yasooka kwagala kusiga kifaananyi kibi n'akutta n'ayingira famire n'agikyankalanya nembagamba ne famire ya mugenzi senta mu 7 yagiyingiramu. Guess what? N'olumbe lwa taata wa Kyagulanyi Muzeeyi Senta Muterwabanga tebayina musika lwaki mu 7 yakyankalanya famire n'ajawula mbwati olumbe tebali Muzeeyi Senta mutayina musika temwabizanga musibulumbe because of mu 7 yateekamu diversion. Kati whatever you see ebyomunju tebitottulwa issues ezirimu abantu wabo ziteeke side, don't comment kubanga tomanyi president kyayitamu. Nze nabagamba 5 years back ne bagamba 7 yayingira family ya Kyagulanyi olwamanya nti omwana w'amaanyi nnyo n'ayagala ayingire mu family omulwanyise. N'olumbe lwa Muzeeyi Senta terwabizibwanga talina musika because of Museveni. Kati bw'olaba ekintu kino kitegeeza ensonga z'otalinaako bujulizi na mutwe nga tozisobola zireke. Omusajja alina pressure, omusajja alina stress. Yagamba nti nina emikono 2 omugulwanyisa Museveni omulala opposition omulala family omulala music industry. Kiki kimwagala naye? Gwe entalo zonna nnyo kuno zimanyi. Entalo zirwanye kuno zimanyi. Ngenda kusaba comrade yenna ayagala president Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power seize fire and close that topic with immediate effect. Seize fire and close that topic with immediate effect. If you continue commenting or defending or attacking ekyo kikola ng'okolera mu 7 kati bakujje ku bintu ku issues ez'amaanyi bakutadde ku just ekifaananyi kwoli kwokubira omuntu omu kwolekana kwokola buli kimu nani issues temuziwa time muzireke. Abatamanyi politics wa Museveni yayagala kuba kyankalanya buli kaseera mubenga muli kwekyo ye kyasinga okutegeera kyokula nabatekene bagamba nti babateze kawunye muwa diversion mugwamu. Kansoke nkuwa ka small explanation nga sidava ku issue eyo.